tuli mu press conference olwaleero nga omulanga wetukubira gavumenti wetukubira NEMA gwakulabika nti obutonde bulowoozebwako banga ddene twali twogera ku nsonga y'obuveera Parliament yavaayo ko n'ekikubako katono nnyo teyajja kikonako katono nnyo naye efuuse noble cause obuveera ensonga y'obuveera etusuza tutebase nga nze Bagonza Thomas nsuza Sebase bannayuganda bangi basobodde okulima abalimi mbyalo eyo balimye season zifudde olw'obuveera akaveera kalina materials bakakoleramu nga newe kamala emyaka egisoba mu 10 mu ttaka tekasobola kukola ki ettaka lyaffe ggimu bainvesita bangi bajja ne balitwala nako ne balijja wano ne bali exporting ebweru ne balimirako lwaki ate tulyonoonera bannayuganda ab'omulembe okugenda okubeerawo nga tetufunye chance nze nga Bagonza olwaleero ne ba national youth leaders bendi nabo ne bakansala abalonde tumaze okumobilizinga kubanga NEMA tugikubidde omulanga ganyo twanukula ababaka ba parliament ekola amateeka etteeka balikonako bukoonyi emabegako abavubuka bwe bakona kuteeka eryo abamu twamobilize entandika n'okukola paper bags kubanga alternative weeri wekanga kati cost y'akaveera beeyi y'akaveera akamu tena njawulo na paper bag ate nga ffe abalumirirwa obutonde tugamba katudde ku paper bags ku mulirwano wano e Rwanda bannayuganda batambuddeko era batuusewoko bw'oba osala booda akaveera k'oba olina konna konna kasigala ku booda kasigala Uganda lwaki Uganda efuuka ekitagasa ate nga twesigamye ku bulimi so omulanga gwe tukubira ne mu lwaleero gwakulabika nti evaayo n'ebitongole byonna ebikwatibwako ba environmental activists si bonna bonna abatwegaseeko tugenda kuteekawo okwekalakasa okw'amaanyi nga kwa buveera twagala obuveera buveeyo ate tugenda kukyusaamu tugenda kukubira ba investors kibooko eza poliisi ze yaleese naffe tugenda kufuna embo tufune amayinja manye etteeka lya Kuruhani sharia lo eyina weerambika akawaayiro ako